ebibimba bika naye naffe twali bamaanyi mu byalavu era bangi tubakabya n'ebibimba bika mu bire byaffe byakyuka zitonenya gwali musango gwo watabangula obungi bintu wabyonoona wandeka mukusekererwa n'ebyo bye wannangiranga wayitamu ekyawo nenti buli olina buli mbwa n'olwayo bwenneeraga musango ki ebyenna tunzijukiza manyi eno ojja kutampya munange olabayo abantu babesipoototinga ekintu kino nze nyina oluyimba lumu ne station olutawa banswaliza si ex wangu oyo mukwano gwange mwanyinaza actually naye kati twakolanga show gye bayita gulukoso nga tukola performance ennungi abantu ne bakitamiga the other way wrong kitegeera kati ne balowooza nti oba nayimba nga mulimba lwange naye nakatamu ebigambo byabwe ne balowooza nti enyimba twazikola ki tulina oluyimba lumu walutawa banswaliza tewali lulala munna wawa musiimye ekimulinza yetuttule ate bwoba omuganye leme kukusabula mu bwate munna bwoba musiimye ekimulinza yetuttule ate bwoba omuganye tunabawo tutya abakozi ng'embeera eganye kolera kufiirwa naye mbuuza omukozi aliddewa nze ndi musajja muganda bampita Ssejewa Charles abakamera tufuyimba kintu ekyo bajja bagoba bakulira naye nga kyekyo bannange expect the best out of this show bayimbi bagenda kuba bangi tugenda kukola ekiruba kirungi ekituufu kirinize sinamanya bizibu byakola ki byalina amabanja gaki emiliyoni oba emitwalo ebyo byange teyaŋŋamba nali bali nazimuwadana anti gwagambye ye yagambye atate ekyo tolina kibuuza nze olina kibuuza yagambye ebyo byangu naawe ne bwagamba nti kadde kano tusobola ebyo byangu si bya show byangu nnyo ebyo emitwalo 5 ireka naawe ye emuwuliza abakuŋŋamba buzibu kinsobola kigambye nti ebyo bintu byangu kati emitwalo 5 kyekyasomaliza emitwalo 5 sinnamulaba nze ku TikTok siriko sina kimbala nayimba enyimba zange njagala zimbira bantu that's all I've never felt being appreciated then aliwe nesikola show era ensonga laki naawe olese kamera okwatese kyewa abadde appreciated kyogamba owakatale akuyita nojabuzi there's a very big difference abaganda tugamba ebyomutu tebitotolwa kati ne tukoleko nze siri mu bracket yemu nabo nedda let's be realistic katiko mwenyibaza mwamisa akyo manyimeka yewe omuwulira ddi bwe bote bogambye naye nga si kituufu nakyo nze nakola oluyimba lwange olwasooka balutamwana bwobumusiimi 2005 nga Ecos production weeri ate saalimu kitegeeza bandi kitegeeza nti bandi mu maaso w'emyaka nga 7 oba 8 something like that tukwataganya naye tekitegeeza nti tetuli wamu tuli wamu naye mu range byanjawulomu ate byanjawulo nnyo kitegedde that's it. Awo omuntu weyeebuuliza oyingira otya Ecos Ecos production
najingira nga nkubye kasita nakuba ne bampita ne ŋŋenda ne tutandika naye teyigoza era si ye nasookera mu bintu birala. Nasookera mu Leon Island nga backinga Dr. Chameleon myaka nga 2 nga tukuba ebibaalabaala nengenda mu Trends Band ya Mariam Dagire. Then afterwards tugendako mu Splash Band kati awo Eagles Production. Backup artist ayita mu Artist anti backup artist era abanga olaba nti backup artist abamupangisa tayinza kubanga landiroad. Okupangisa okumanyi toba nanyini era ate nze nali mpangisa landiroad najja nasanga nga naguze enkoko omukazi agifumba n'agamba omusajja nkubanja buli mukufumba nkoko ne mugamba nkuwe enkoko opa erisiiti bomunaye kati nkoko ate ekunyiziza. Kati backup artist alina kubanga atambulira ku mukama we kyakola kiringa era abaana bana basookawo omwana ajja n'agamba ate nze tebampa ssente bakuwa emitwalo 3 ku 5 be bantu 6 ate kyova ogamba nti omusajja nziba kyava akugamba nti tukutegeke onaafuna abantu 6 kuwa emitwalo 10 kitegeeza omuntu aba akuwa ssente ng'okola ki tezikusaana naye ng'olina okukola ki okuzitwala. So backup artist alina kulwana kuvaayo eyo kiringa abayimbi kye bayita muli upcoming ebyo tebiriyo. ate omuyimbi omuto waliwo kye bayita new talent ne upcoming tekiriyo kubanga obanga osobola okukwata mitwalo 5 n'okisasula ewabba wa Chameleon gyakolera ng'ate gwe tebakugula tosobola kuba upcoming. Omuyimbi alina okuba nga afuna ssente okwongera oziteekamu. Kati kuba wazijeewa watunze emmwanyizo ojja ogenda mu studio ate oli yayimbye ne bamuwa $10,000 ate gwovuganya naye ate ogamba oli upcoming. Ebyo tebisoboka. Ba new talent oba muyimbira yes. Kakati ffe abayimbi tetumanyiyo kwogera bannaye nja kutusonyiwa omulimu gwe tusinga okumanya gwakuyimba naye nga kinjagala okukakasa abantu nti enteekateeka zonna zitambula bulungi ate nsanyusa nnyo okulaba boona waliwo kamera nga 1500 zibadde sisimba ndabye akawumbi ka kamera ate manyika ssente. It is really very very good. Bane mwe bali kujja bannamawulire twagala okukakasa abantu baffe nti enteekateeka zonna zitambula bulungi tewakyali kulanga kulala. Ndakusomezi nga 5 mujje mulabe oba banaaba abantu 4 oba 5 ne bananyumiza bannaabo nti experience kitegeeza bumanyi nenkakasa tebayinza kubaako. So mujje nga bukyali tuveewo obudde nga buyise abayimbi bagenda kuba bangi kulingira emitwalo 2 emitwalo 5 meeza mitwalo 5 ab'emmeeza abatanagula simanyi mugenda kukola banda baziggwawo ate situgenda kuteekerateekera muntu atakoze eki ateeteseteese nga 7 ogw'omusanvu tugenda kubeera kyotere ku kyalo. So enteekateeka zitambudde bulungi ebipromotions akoze bulungi abayimbi abatwolekedde bagenda kubaawo njagala okubaza Mwami Saamu ne Sophie Gombya mama timwe bali kujja abayimbi abamu tebasobodde kujja nga bwemanyi nti weekend ebeera so hectic bayimbi babeera little kind of busy naye kusho bajja kukola ki kubeerawo. So expect the best out of this show. We're gonna do something very gigantic. Yeah man. Gigantic. Ekintu ekisukulu ekintu ekisukulu sekya bulijjo. So tubaliridde tugenda kujja tulaga abantu tusobola okukola ki kuyimba. Manye okuyimba si kwogera era kyokolaba nti babazungu omuntu aba amanyi okuwandiika nga tamanyi kuyimba olimba balumujjako ne bamuwa ssente ne waliwo omuyimbi kakati omuwandiisi n'afuna ssente n'omuyimbi n'akola ki n'afuna ssente.
kati bino byakuyimba bigenda kuba byakuyimba my friend. Okitegedde kati tubadde mutu wa nnaku kumpi 3 naye owulira amaloboozi si mabiri wali omutawana